Benedicta Nanyongo omutandisi w'ekibiina kya Kinnawataka Women Trust and Nakawa Municipality atunnyonnyodde emitendera 13 gye bayitamu okukola obuseke okubutuusa ku mutindo gw'egombesa w'amaggwe n'osigalira kuno gannosi kubanga buli mutendera gw'ayitamu asasula abakola emirimu egyo. Nanyongo annyonnyola nti mu mutendera ogusooka balonda obuseke obukozeeko buli wabusanze naddala ku kasisiro naye nga basinga ku bujjamabaala n'eddipo za soda kubanga amacupa agasinga gaba gasigaddemu obuseke. Ebigendererwa byakyo kwe kulaba nti nno abakyala tubateekamu amaanyi ag'okwetandikirawo emirimu egy'emikono ate era nga mu ngeri y'emu bwe baddaabiriza n'obutonde. Agamba nti mu kusooka yali yeerondera obuseke naye kati yateekako abakozi abakuŋŋaanya nga basitula singi 80 buli nsawo eya kilo 10. Naye banjogerera nti ono omukyala yali akola mu banka kati agudde eddalu anti omulaba alonda kasasiro nze saabafaako. Naye kakati nze muntu ab'ebweru gwe bayima ne baweereza tiketi jangu tugende nnyabo tukwetaaga wano. Omutendera ogwokubiri bayiwa obuseke wansi ne babwawula okusinza ku langi ekibayamba okukola design nga Nanyonga asitula singi 10 buli nsawo esunsuddwa mu langi. Oluvannyuma bannyika obuseke mu mazzi agateekeddwa mu kipipa ekinene okubwoza. Amazzi bagateeka mu ddito omo ne jik ne bitta obuwuka n'okubwoza okubutukuza nga wanagamba ekisinga okubatawaanya ye lipstick w'abakyala owa langi nnyingi esigala ku buseke. Era abakyala bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti obuseke obwo babuddugaza. Kati bwe tumala ekyo ne tubwoza tubunyumunguza emirundi 3 okuggyamu olusululi. Okwoza buli nsawo ya kilo 10 agisitula 3,000. Bwe tumala ne tubwanika. Kuno bazaako okunyiga obuseke n'okubugolola ne bubeera bulambula okufa okusobola okubulukisa obulungi. Okusinza ku Nanyonga omulimu guno gwe gusinga obuzibu n'okutwala obudde era nga gwo agusasulirako waggulu kubanga buli buseke 1,000 omuntu bw'anyiga asasula 1500 naye ng'omuntu asobola okunyiga obuseke 1,000 olunaku n'avaawo n'1,500. Ekizibu kye nnina era ekizibu ekinkuumidde emabega kwe kulaba nti nno tukozesa kambe okunyiga obuseke obwo bubeere nga tusobola okubulukisa. Singa tufuna mashini kijja kubeera nga kituyamba. Twafunako oda okuva e Italy nga baagala 10,000 nagaana. 10,000 egyo gyali givaamu egy'ensawo bwe ziti nagaana kubanga nali sisobola kubikola ate nga nti okuswala n'okuswaza ensi yange. Naye ekyuma kino singa tunaaba tukifunye kijja kutuyamba. Okuluka emikeeka mu buseke gwe mutendera oguddako nga buli nkata erukibwa omukyala bw'aweza mita 12 agisasula 1,200. Okusona enkata yo bakusasula 1000 ate oluvannyuma lw'okusona ne basalamu ebitundu ebigattibwa nga buli asala amusasula singi 5 buli kitundu. Omuntu asalako buno obw'ebbali buli mukeeka tumusasula siringi 1000. Asona buli mukeeka tumusasula siringi 1000. Kakati ne tutuuka mu kusalamu products ze tuba twagadde buli kyasala tusasula siringi 5. Tuyinza okugaa tusalamu table mat oba tusalamu nsawo oba tusalamu ki. Okutunga kwe kusembayo nga Nanyonga agambye nti omutunzi buli nsawo gy'atunga amusasula 2,500. Buno obutono tubusasula siringi 5. Kino tutusasula siringi 3,000. Buno bwa 5. Buno bwa 1,000. Zino tukola ensawo nga 5. Ensawo 5 zino tuzikola mu tuyinza okukozesa siringi 7,000 naye nde tufunamu kumpi miliyoni nga 2 oba mu kitundu. Bwe mba nafunye oda kinyuma kubanga nafunako oda gye natwala mu Australia balina ekijaguzo batusasula $7 kumpi miliyoni nga 2 ate nga twakozesa miliyoni ng'emu kitundu oba 2. Olunaku olw'enkya lindirira ekitundu ekyokubiri. Lydia Nakiguli yakusakidde guno ku Bukedde TV agafuna.